Okyalaba okwanjula n'embaga. Mukwana tulaba ku Delta TV tukole tukwagala nnyo tukwagalira ddala era nga tugamba tuli eno effort poto gye bazaala omwana omuwala Agnes. Banaye Agnes akikoze asitudde abanene asitudde abagagga naye nga n'amuleese. I mean gwaleetedde ddala wano omwami we mugagga Tone Tebakyayiika. Nkugamba nti Sharita's by the world werinyo be banyambaza Sharita School of Beauty tugenda tikira abaana nga 10 December era tukusubira okubeerayo gwe yasomerako ewaffe era nga n'okuyingiza abapya nawo tuli mu bayingiza. Njovu Estate Developers bwe balinyo balina ettaka bw'omala omukolo ogula poloti ku kibanja mpola. Tuli wano n'omugole waffe oba ntandikirewa. Bannange omwana ow'e40. Wanji Sharita. Empako yawe. Awel. Tebapadde akiki. Bakwadde akiki tusemeri kukola akiki. Bannange Amina. Mugole ng'olabika bulungi. Ebale kusiima. You look very beautiful. Thank you. Kati simanyi oba nnyongereko ku bigambo ki kuba bimbuzi. But you look very beautiful. Kitiibwa kya Mukama. You're so smart. Neyanziza. Ebale ku nyuma. Ebale kusiima. Face kalungi. Kitiibwa kya Katonda. Niwo studde omusajja n'omujjeeri mpaka wano. Omutuufu oli w'amaanyi. Mazima. Omwami wa mujjaludda wa. Omwami wange. Mwasinkana wa. Twasinkana Lubagaawo. Nali nkedde mu misa esooka nga simanyi nti naye mwali naye nga ye bulijjo ndaba kati mba nzikirira nga ngamba nnyabo nsaba kutwalako ngomaze misa nga tumaze misa wali ogenze kusabira ki mu misa eyo nali nkedde kusaba ng'omukyalo omukatuliki bw'abeera kuba ebiseera ebyo nali nkola nga ku mulimu nina okugenda nga mmaze okusaba nga emisa ey'okubiri sijja tusobola gisanga Wintu betwesinkana Katonda nansaasira ne muwa amatu kubanga ekisookera ddala nga wa ddiini yange. Gamba wali yagala omusajja nga alina qualities kinaki? Okusingira ddala nga tusoma eddiini y'emu. Eddiini eyamba ki mu relationship? Eddiini eyo eyina engeri gyetugatta kubanga buli lw'otuuka mu bazadde kye basookerako omusajja asoma ddiini ki. Kati eyo ke kaali akabonero akasooka nti Katonda ajja tufuula ab'amaanyi era ne muwa omukisa. Wakkiririzaawo? Nga bw'omanyi tosobola kukkiririzaawo. Teyakuba ye ku first time? Yankuba. Walaba ekisajja nga kiri kitya? Ekisajja kyange nga kiddugavu ate nga ye kala gye nsinga okwagala. Wali oyagala musajja nga muddugavu? Nga muddugavu. Oyo omwami wange nga mata. So nalaba nga nsaanira. Wadde saasooka kirabirawo naye twajja tutambula nendaba nga ye mwami ow'ebirooto byange. Kalabo ki ke yasooka okutonera? Akalabo ke yasooka okuntonera yali ssaawa yali agenze Kenya. Nandeetera ye essaawa. Oli awo nga bakusimbye essaawa? Nali awo nga nsimbye essaawa. Okyagirina? Nedda sikyagirina. Bamanyi otereka ebijjukizo? Nedda we twatuukira okugendera mu bufumbo nga sikyagirina. Wadde na bingi? Nampadde na bingi. Kitegeera. Mumaze mwenna bbanga ki nnyo? Myaka 12. Mulinayo ku baana? Tulina abaana 3. Tulina bangi kwegamba? Tulina bangi. Katonda abadde wa kisa gye tuli. Tulina abaana ab'obuwala tuwadde abaana ab'obulenzi. Ega Katonda tetulina kye tumubanja. Mwongerayo? Jakwongerayo. Thank you. Thank you for coming to 40. Nina mwongerayo gw'omulaba otya? Biki by'omuzuddemu ebbanga ly'obadde naye? Bye muzuddemu anjagala. Bannange si kyangu kufuna muntu akwagala naye nafuna omusajja anjagala. Ate from day one nga ngamba gwe mukyala wange, gwe mukyala w'ebirooto byange, tugumiikirize tugenda fuuka ab'amaanyi tukole nze nja kukolera omukolo bannange Sharita. Akituukiriza? Simanyi nawe mwebaza. Nawe weebale gumiikiriza? Ogumiikiriza nga waliwo okwagala era ekyo kye mbagamba. Nze okwagala we kuli kuwininga buli kimu. Love wins everything. Omwami wange anjagadde. So ogumiikiriza nga waliwo okwagala ne ssente nawe ziba teziriiwo?
sente teziina makulu mu bulamu bw'ensi wadde nga ziina amakulu mangi naye okwagala kuli uncomparable ku sente kirala nnyo bwe bituuka ku nsonga z'omukwano kubanga nze size ezaatugatta naye omanye ekyasinga otugatta nga buli lwe musinkana tuseka ne tunyumya ne twerabira n'obudde era nentegeera nti luno lubirizi lwange mukwano gwange he is my best friend era naye akimanyi ne lwanyiiziza mugamba kati daddy olaba gwe mukwano gwange ate gwonyiiziza kati ani agenda okumpesa ngonyiiga bulungi bwe mugamba daddy olaba gwe mukwano gwange ate gwanyiiziza kati essanyu ngenda ddijjawa naga okay mami I'm sorry netutambuza obulamu enyiiga yo nnungi enyiiga yange yeeyo kuba mu bufumbo tebibulamu nga ffe abakazi abamu ffe tunyiiga bulala bamukutte dda amataayi ze saagala kumanyiira biki no above all omwami wange anjagala manyi ne lwasobezza asobya ng'amanyi nti mukyala wange saagala munyiiza kati tanyiizanga nako kubanga tuli ba mukwano tetusobola nyigira lunaku lulamba era abeera nankubira mami oli bulungi ndi bulungi daddy munyiiza ani asooka okugjawo olusirika tetusirikangako kubanga ye bwe tunyiganga ogenda okulaba nga akurakingawo kajjoko nga tuseka nga tukivaako anjagadde bannange omwami wange anjagadde n'atanjuza linnya kiri wamutuuma mu ssimu oba lyotera omuyita kabaka wa agi olwo bwokwata essimu nga kkubidde n'ogamba otya kabaka wa agi akubye naye omanye amannya gaalina omwami wange ge muyita temugakoppa togakoppa Sharita n'ogayita mwami kaweesa nze omwami wange ye mata musisenge mu baana ye daddy mu bantu ye daddy walala yonna ye kabaka wange my love simanyi bambi iye webale kumwagala you deserve what you've got nze nkubuulira nzikiriza kubanga anjagadde nange ne mwagala wamufunira yali mugagga bw'ati nedda teyali mugagga bw'ati of course bwe nkugamba ebbanga eryo tuzze tugatta ffenna era neebaza Katonda siina na kye mugamba kubanga akkiriza ate aneebaza ndi mukazi mukozi ate n'omwami wange mukozi tukola business y'emu akolera ku main branch nange nina edduuka lyange nenga tukola omulimu gwe gumu Sharita weebale kusiima bye wali osinga okwagala okubeera ku mukolo gwo nga bibaddeko omwami yaŋŋamba leeta olupapula leeta akatabo mami nenkaleeta wandiika buli kyoyagala byonna mbirabye nebye sinnalaba manyi yannyongerezaako naye okusooka nali njagala Sharita toliiwo nali njagala Sharita nali njagala screens mu tenti yange mega tent nangamba mami tugumiikirize mukyalo omanyi ekitegeezo gali maanyi oyo omwami Tebakyayiika alina ekipawa era yakugonza yaŋŋonza sikimenya namu omwami wange alina ekipawa alina okwagala takoma kunze kwagala ayagala abantu bonna nti olabye abamuwerekeddeko ezo si ssente naye omukwano omwami wange alina omukwano eri abantu ate bonna abazze abagamba mukyala wange Agnes so kugambye eryo nobwedde abakuba amasimu ku radio nga bagamba enkya tugenda 40 ku mukolo gwa mugagga Tebakyayiika Tony ate era webali bannange mbasanyukiddeko mwenna abamuwerekeddeko omwami wange n'ekyalo kimulindiridde era kimwaniriza omwami amenyesezza record gwe okola emikolo bali okirabyeko madde nkyaludde okiraba muweereza akayimba tebyansala tandika kwata n'akazinda omusajja omulungi buli omu amunoonya naye okumufuna nange si kyangu tebyansala
yonna nsanira tebyansala gwe musajja gwe nalotanga. Okyalaba okwanjula n'embaga.